Omulungi ampuliriza nkwaniriza kuzuula Uganda era nga erinnya n'eddoboozi. Nze muzzukulu wa Nsamba Wamala Douglas. Tugenda kuba tutandika akatabo kaffe akayitibwa Mbayiwa w'abayizi, akawandiikibwa omukugu era nakinkumu mu kuwandiika obutabo bw'olulimi Oluganda ayitibwa Walabye Kimagoba. Era nga sinnagenda wala, mbadde nkusaba era nga nkuba omulanga guno nga mbasaba mujje tugule obutabo buno mu bungi era nga mwe buli mu bitabo mu matundiro g'ebitabo ag'enjawulo era omuzungu kye yandiyise book store. Era nga kino tukikola olw'okwongera olulimi Oluganda okulwongera value oba okuluteeka ku mutendera oguddako wamu n'okuwagira emirimu gy'omuwandiisi waffe Walabye Kimagoba. Era bye bino ebimu ku bitono ebikwata katabo kaffe Mbayiwa w'abayizi. Mbayiwa yali muvubuka eyayina omululu, amaddu, amalala era nga bino bye byamuviirako okugwa ekigo n'enkoona n'enywa. Era ng'oluvannyuma lwa NDC eyitibwa National Development Curriculum Center basaba omukulu Walabye Kimagoba okufunza Mbayiwa. Omanyi ono Mbayiwa ayina akatabo akasooka Mbayiwa atali mufunze, era olwavaayo omusaba naye n'agamba asijja kussa kkalaamu n'asalawo atufundirizemu kano akatabo era nga kali ku mutendera gwa O level eri abayizi abakola olulimi Oluganda. Era ng'omukulu Walabye Kimagoba yeeyama obutassa mukono okutuusa lwalirekera olulimi Oluganda obutabo obuwerako. Era nga neeyongera okwebaza mmwe abasobodde okumpuliriza olunaku olwaleero, era nga tugenda bba tutandika essuula yaffe esookera ddala mu kano akatabo era nga nkusaba tovaako.